Abeetabye mu mwoleso guno gubadde ogw'olunaku olumu basomeseddwa ku bintu bingi ebikozesebwa amasannyalaze g'enjuba n'okulagibwa obulungi obukirimu naddala mu kukwekereza n'okukuuma obutonde bw'ensi. Omukungu mu kitongole ekyassiddwawo minisitule y'ebyamasannyalaze ekya Rural Electrification Agency Patricia Nakukawagga annyonnyodde ebiruubirirwa bya gavumenti mwagambidde nti ekitongole kino kyassiddwawo okulaba ng'abantu bettanira amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba. Omwoleso guno tugukoze nga twagala okutumbula n'okumanyisa abantu amasannyalaze agava mu maanyi g'enjuba nga bakozesa tekinologi gwe bayita sola. Muntu ki aganyulwa mu puroguramu eno? Tutunulidde omuntu atalina amasannyalaze ng'ali mu kyalo kasitoba ng'oli mita 100 okuva ku layini eyawumeme y'amasannyalaze. Agasseeko nti banka y'ensi enkola eno yagitaddemu kavuyo okugisobozesa okutambula obulungi nga buli mutuuze agula ekimu ku bikozesebwa amaanyi g'enjuba ajja kubaako n'omutemu ogusasulibwa banka eno. Era nga gavumenti tulina omutemwa gw'essente okuva mu World Bank bwe bateerawo abantu ab'omu byalo bano abatalina masannyalaze gano basobole okufuna ebintu bino ku muwendo ogwa wansi. Agasseeko nti beegattiddwako ne banka ezaakuno okuli ne Sako ze bakaanyiza nazo okulaba ng'abantu bafuna amasannyalaze gano ku nkola ya kibanja mpola. Ayongeddeko nti waliwo n'amakampuni agali mu mulimu guno ogw'okutuusa ebikozesebwa amaanyi g'enjuba ebikkaanyiziddwa nabyo okutambulira awamu ne gavumenti mu kusobozesa abantu b'omu byalo okugeetuusaako ku bbeeta bakaluubiriza. So you can now see which one is good for your eyes. Is this one as opposed to this, okay? Now you can even feel which one becomes hot. Access to Solar is a campaign that helps promote solar energy for people in rural areas of Uganda, mainly in central, southwestern. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde gwe lino kwa Bukedde TV. It's a simple technology which we are promoting.